kati yan animbye nti omuntu gwenjagala agenda kuba musuubuza asuubula ngatto ze akolera mu tawuni yakoze ekyeyo kye ngamba myaka 4 naye kati ayagala nga wabeera ne famire ye koze hey kale naye nze olw'okuba nitegeera nnyo engamba ono omwana alina akazannyo kanzannya gwe Becky gwe watandise ddi okunoonyeza omuntu ennyumba nga bwe waginoonya ddi ave bweru nga bwe waginoonya ddi kanako okubeera awo nengamba omuwala ono azannyirako ezaako kukola ki naye nga ne kale ngava ne ku byange bye nalina okukola noonyeza ennyumba ennaku ezi mugamba naye zino ennyumba ze tunoonyeza jangu olondeka ani agenda okujja okulaba ennyumba asalewo nti nze ngenda kujja ngamba naye Becky ono nze amanyi Becky ajje alabe ennyumba mukwano gwe avudde bweru gyagenda okupangisa mukwano gwe omulenzi ajja alina ne famire ye ngamba kale baali awo bwali ku makya yankubira ekiro hamuza ngenda kukeera eyo tusooke tulabe ennyumba kubanga ono ayagala kuyingira konze kale nange nzija tunoonya akebera ennyumba Chosen Becky nga yajja yennyini ku boda nga bamuvuga ku boda kyo omwana yalina omukwano mwana nga ayagala nnyo ebitiibwa by'obwa sita bitadde ebbali ajjidde ku boda naye kugamba sinyumya firimu ze nyumya bye nnalabako ebyo tebiriiko nti bannyumiza bakubye emabega ebyambu kino kyera kunyumiza nakyo okujja sooka otusiigire ekifaananyi bodaboda bwe yajjirako nga yeebise enna tosobola mutegeera amuvuga nga yeebise tosobola kumutegeera nti engeri gye twali mu covid tutaddeko masiki tosobola kutegeera nti oba ono ye muyimbi munnange bamuleese tugenze ku nnyumba esooka wa boda amuleese amutadde kubira bulooka wayi jangu onazze ayagala ennyumba bodaboda tugita tutandika okutambuza ekigere tunoonya kuzizi twalonzeeko 3 ne Chosen Becky mutambuza bigere tuli mu covid kunyumiza mwaka guwedde mwaka oguwedde twali mu gwa 7 oba gwa 8 yetaddeko mu masiki tutambuza ebigere tunoonya tuva kweno genda ku ndala tumanya tulina gye twamalirako n'agamba eno yali yakaakalina bw'oliba olina obudde ndikulaga nti weewano ndikutwala ne kugamba nti weewano gyaba ennyumba eno gye twafuna eno kaakati agenda kujja agirabe oli ali avudde ebweru agenda kujja agirabe omulenzi agenda kujja agirabe akomera era okulaga wali safe bwagenda wayitawo essaawa ng'emu essimu endala ejja ku ssimu yange amuza gyebaleko konze naawe gyebale ani ono nti nze Kadiru naye Becky aŋŋambye ontwale ku nnyumba ngirabe nemugaa guwadde oyagala ennyumba nti onandikira okulya erinnya Kadiru akati tugenda ku nnyumba ne mugamba naye nina wendaga yanguwa ajja tugenda ku nnyumba agamba ennyumba yeno kale akati ngenda kugisasula oli ayagala sente mmeka nnyumba yali ya $5,000 ngenda kugisasula kakati oli tufune ennamba ye nteereko sente ennyumba ezo zaali za mukyala oyo oba yabeeranga Kyengere eyo ng'agamba nti kati tugenda kugisasula ne mugamba naye oba ogenda kusasula ennyumba ye bulooka yono yatutte ku nnyumba basasulwa saagala mumale kufuna nnyumba oli ajja mpiika essente kuba mwe tabamanyi amanyinze gyatubeere bantu babuvunaanyizibwa saakweregana babulooka baatuuka okuyingira ennyumba ababulooka tebabawadde essente. A few moments later. Leero tugenda kwogera ne nzize kwogera ku nsonga za bawa Chosen Becky. Omukyala aleese ensonga ze njagala mazibabuulire nziwulirize then nsalewo nga minisita. Kizibu ki ekikuleese nyawo? Omusajja takola ki? Talabirira abaana. Alina abaana ameka? 2. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 19. 19? Yakuzaalamu ng'olina emyaka emeka? 16. 16? Kati alina kukwatibwa defilement.
waba yakuzaalamu ng'olina emyaka 16 ng'olina 19 ng'omulinamu abaana babiri olina birth certificate yo bakuzaalira ozirina nina kubuza mami wange kati bamukwate defilement yakudefiringa bamala okudefiringa ate tayagala kulabirira baana be so njagala ngenda kuyita oyo omwami oyo bawa chosen Becky muwade just sawa 12 okuva walero paka enkya ku sawa 2 wabatazze wano mukomewo naye mukomewo wano wabatazze tumuguleko omusango gwa defilement basi era genda mugulewo omusango kati kampita omusirikale ajje bampitire nyabo mpita omukyalo oyo omusirikale ajje bagulewo omusango gwa defilement because kuba kujoga kati gwe omwana omuto nakuzaalamu mama we yabimanyako lwaki temwawa abanga ng'agenda kuzaalamu kati njagala birth certificate yo enkyawo oba ojja jangu nayo owulidde kati oyo talina namagezi ozadde mu mwana taneetuuka ate omaze omuzaalamu oddusa ogenze n'omuyimbi so n'omuyimbi naye akimanyi naye bagenda muzaalamu bajja basula ababe kati oyo Chosen Becky abeera mwanyinaze nja kwogera naye nja mugamba oyo gwofunye agenda kwokya amala okwokya akufatalizinge amala okufatalizinga akuteekemu ensigo ezimere azikulekewo okay olina abaana ba myaka emeka first born alina emyaka 3 omyaka 3 wamuzaala ng'olina emyaka 16 ate second born alina omwaka gumu owamuwa semuto wane Luweero kagoli muna Luweero tujja kulwanira tugenda kulwanira owulidde so kati ngenda kukwasa ofisa waffe akola ku nsonga z'abaana madam you come Irene now madam Irene no you can hear me in a press conference now what you are going to do this young lady she's 19 years old she gave birth at 16 implying she was defiled and gave birth and now the husband the father of the children he has abandoned her in the house so now you open a case of defilement and child neglect on him we summon him to come here tomorrow at 8 a.m. should he fail to appear tomorrow let police look for him and arrest him for defilement and child neglect. I conclude. So genda no yomukyala mu police statement. Any other question? Kati ekirala omukyalo ono abanjibwa ssente omusajja yamusula mu nju landiroodi ababanja $1,125,000 ez'ennyumba omusajja mwali musasula ssente meka? emitwalo 35. emitwalo 35 buli mwezi so kati abanja emyezi 3 ebena tugenda bikolako leka bamuyite kubanga ekirungi kati omukadde akwatira kanyebake yakujjula nga tonatuuka yajjula ebitanakola ki ebitanatuuka kati oguba musango kubanga lwaki ajjula ebitanatuuka nga tewaliwo emberenge lwaki teyali amberenge lwaki tiyatandikira mu mberenge zagenzeemu ate naleka emberenge ate najja kuggwa duuma omuto duuma atanakula kasole atanakula so we are not going to allow that era kino kigenda eri abasajja mwenna abebaka ku baana bataneetuuka b'emyaka 16 17 15 nti omwana wanajja wano n'aleeta omusango tolabirira abaana tugenda sooka tukukwate ogwa child neglect then tukukwate ne tuddeyo n'emabega tulwindinge kasita abanga atuwadde evidence nti emyaka gye gyegyo talina emyaka 16 ne bakola olubuto n'ozaala ogwo musango gwa nagomola olyoba wa Chosen Becky alina okukkirira n'ekirala minisita kitwagala tuyambeko omukyalo ono yeetaaga omukuumi omusajja abatiisa nti agenda basiba kati muganda w'omu yagenze mu kyalo kakati anaabasibira ki ng'abasibira ki nti bamwogerako bamuleeta no ati kugambye it is okay kati amutte tulabe oba yekikonge yamuta bajja kumusiba mugende mu mugambe nti General Mozi yazimba basement erimu AC erimu wifi eriko ne drone vani zabwere liswala abasirungu oyo so ngenda kusaba General Mozi anyambeko oyo police webange owabwe tebalina basement emala bamutere mu basement then bamukiriza eruzira defilement
is a capital offense okukola omuwala omuto olubuto nga tanatuusa myaka 18 guba musango ate musango gwa nagomola so kati kagenda akole settlement n'omupoliisi kale mwera mugende kale amanya go bwane Rashid adiddala Said wasinkana dine Sekaja 2020 waine emyaka emeka naine emyaka 16 wali osoma nali soma wali wa mama oba wali kyetwala nali wa mama wange nga nkola nga nzire waka nakulimba ki wagwa mukwano olina abaana bameka naye babiri honali bagambye akuteesateesa yakakutiisatiisa emirundi emeka mingi bwe yali agenda ewakyoze muleke yakugambako nti ngenda kusula oba walabe bifaananyi ngaakusuddewo alaba nga nsuddewo mu nnyumba takuwanga buyambi yadde ekikumi yadde olina abaana bameka babiri balina emyaka first born alina emyaka 3 owokubiri alina omwaka gumu n'emyezi 3 kati esawa zino mbeera waka oluusi mbeerako ku mikwano gyange engi n'abaana abaana kati bali waka ennyumba yandemerera okusasula ennyumba mwali mugisasula sentemeka ennyumba twali tugisasula $35 wagenda okivaamu nga bagibanja sentemeka myezi 3 okola tokola sikola honorable wandimusabye ki ekirala nga tanaba kutwala kuloopayo Sekajja wandimusabye ki ekirala okuyamba obyemirimu kubanga ayamba fe abavubuka nandimusabye okunyamba like nsobola okusiba enviiri nga nandisabye anyambe like nkole saaluni y'abasajja n'abakazi kati kimusabe kati nga tonnabafuluma honorable omukyalo nalina kyayagala okuyogerako enkyalo mu meeting n'omwami we era lugenda byogerako enkya kati weekebeza siriimu tolina siriimu wasabadde okwekebeza 2020 bwe nali lubuto olwa gundi olwa bebi ki omuto mwaka kyomu mwaka oguwedde kati oddemu weekebeze ne siriimu kubanga obwenzi buleeta siriimu okay kati nkyoyo omusajja bamukubire oyo mukyalo omusirikale agenda muyita amusaboni nga John waba taze poliisi egenda munoonya mweraba